Sozi Samueli ow'emyaka 21 ng'ava Makindye Luwafu yafiirwa kitaawe kumpi emyaka 10 egiyise eyabaleka mu nnyumba gye yagabana ne baganda be okuva ku jjajja wa Sozi. Atubuulidde nti ekiseera bwe kiyiseewo bassengaawe kwe kutandika okwagala okubatundira mu ttaka era nga Sozi ne baganda b'abato 6 bajja kuba tebalina gye badda. Embeera eno yali yamusobera dda olw'obutaba na nsimbi kyokka bwe yawulidde okuva ku mukwano gwe nti bannamateeka bajja kukuŋŋaanira mu kifo kino nga bayamba ku bantu nga ye enkoko yagikutte mu mwa. Batuuse ekiseera nga tuli star nga tetumanyi wagenda buli muntu akuwa advice ye nga tolaba ate abalala bazikola ki baga nti ate ziyinza obutakuyamba kati ogenda wa administrator general. Afunye omukisa n'afuna munnamateeka Kafeero Isaac atubuulidde nti emisango gy'ettaka gy'asinga okukolamu. Nti ekisooka ngenda contactinga genda ku Buganda Land Board noonyereze ettaka eryo lya Kabaka. Ekyokubiri ngenda kuwandiikira administrator general noonye ebintu by'omufu bino ebintu by'omufu ndabe nga nteekayo envumbo tulabe nti bafuna okutaasibwa. Ekyokusatu ngenda kuwandiikira LC1 chairperson we Makindye Luwafu. Sozi y'omu ku bantu abalina ebizibu ebyetaaga bapuliida kyokka olw'okubulwa ensimbi amagezi gabeesiba era nga n'abamu emisango balemwa okugiwaaba. Olwaleero abantu nga 300 abagwa mu ttuluba lino bawabuddwa bannamateeka ku bwereere n'abamu okwefunira bannamateeka abanaabayamba mu misango gyabwe. Tukikola kino kubanga bannayuganda n'abantu abasinga balowooza nti bapuliida mu Uganda tetulina bwagazi bwa nsi yaffe, buli kiseera tulowooza ssente. Nga bwe mbadde mbiraba mawulire ne ssente nazo n'emiwendo namwe mugiraba. Wadde oyo akola omulimu gw'obwapuliida mu Uganda kimukakatako waakiri okuwolereza abantu bana abateesobola omwaka abapuliida batono abakola ekintu kino. Kale bwe batyo olunaku nga luno bakama baabwe bakozesa omukisa guno okubaagazisa enteekateeka eno. Okuva enteekateeka eno lwe yatandika emyaka 2 egiyise bapuliida 8 bwe bagyegasseeko wano mu Kampala ne mu disitulikiti nga Gulu, Kabale, Soroti, Mbara, Arua, Kabalole, Masindi ne Jinja era nga yonna wabaddeyo enteekateeka y'ekika kino olwaleero. Irene Namyalo, NTV Akawungezi.